Abantu ebushenyi baliko bunkenke olw'ettemu eryeyongedde mu kitundu kyabwe oluvannyuma lw'abantu 3 okuttibwa mu wiiki emu yokka. Abatiddwa Kenneth Nkwasibwe abadde avuga takisi ebushenyi omulambo we gusuuliddwa mu luguudo okuliraana eggombolola eya Nyabubaale. Owokubiri ye Matthew Tumushabe abadde ayokya enzigi nga naye omulambo gwe gwasuuliddwa okuliraana ebookera embizzi, ng'owokusatu ye Jennifer Kembaga ng'ono abatemu bamusanze mu maka ge Katenga Mitoma bamusanjaga. Okusinziira ku batuuze waliwo abadde mu nnimiro ne balaba emmotoka ekika kya Wishi ng'eno ebaddemu abasajja 2 ab'ekiwago nti era ne basuula omulambo gwa Tumushabe olwo bo ne beeyongerayo. Kahari amanda kufutahamu kunuyi nshanga rero kiri mu indicate kutahamu onke namba na reyu BGB onke nije anste najireba atetamu kana neza ntukika mugana nshanga ari abana bane banjira ngo baba rukuriya ngo bare ikintu cyarga nkati omotoka bakitambuka motoka ya kikaki Yerwish karaki white izane yuruka speed kuya kaka kindo hari yatureba yayemerera yatera advance yagaruka nyuma ataho ntunyira nho yamunagiraho konka twagireba yero mu bantu cyo mukoreba yero mu abasiza abahango ngeni watabona nkabanga 2 Aboluganda lwa Nkwasibwe benyamidde olwengere munnaabwe yatibwamu kishatu omukuru arkwije abaye no murumuna omukuru barkwije ninja kwashira ko murumuna kankinga awakanisa yamusi kasanga David garamyati mama ndakora cyo mama abanyabuzare bene bahabana uri kumubanya amazina student epchine kukwata saidi kukwata ate epchine ne kuzana mmisho yone guruka. Omwogezi wa poliisi ebushenyi asabye abantu buli omu okubeera omusirikale wa munne era ng'ategeeza nti okunoonyereza ku ttemu lino kutandise era amangu ddala nga bazudde abatemu bakutwalibwa mu kkooti bavunaanibwe. Ayina kugambira abantu abo bakwasibwe bari omu nkomo Mitoma, so omutumbi gwihurweho bagutwara Kitagata omwirwariro for postmortem haza KCG eri aha reference CRB 333 y'omwaka ogwo ya Mitoma. Emirambo gitwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro Kitagata n'erya KIU Ishaka ng'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ben Muhoozi yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.